18 ya Azbia Munyonyo benawe tuberi Tuko na wakati unaenda hapa hivi abasikana mwinakibere mwatuna izimemu you ready there so lenga chiri chitia walumye press conference anti okay kano kabaitaka siki emodoka ogira byanti najijekana waleseye Canada jikule mbele zenjimere mwe ngenda simanyi mbadde ngoberera singa badde nga sina byendiko mbadde ngoberera pasika kati agamba mbu yamukate bwana kwandi ambadde reflect Tugenda bajje batuyite tosimbula nnyo tosogenda nnyo njagala bano benyini njagala bano ab'obuguuni bazzeeyo
omwana wadde agikoze tosimbula Kiria ubulubulubwabadde bayiseemudde oda bejagala bweyalakaluke badde bakola luli era abadde bayiseemudde babadde naye nga wena kitulaba wano tugenda kugamba tugenda ku press conference ya Fefe Bussi ekivulu kigenda okubeerawo nga 18 that's next week ku Saturday tugenda kubeera ku Jahaz Pier we tugenda okubeera fena tugenda okugwera abaana abasiketiso balaba bonna bavuddeyo okusupportinga Fefe Bussi concert yesoose omuzungu gyayita maiden concert yes ye concert ye esookedde ddala agituumye hip hop ku Nalubaale bw'amala concert enagenda kuba afuuse jjajja kuba erinnya lyalituumye kimufuula ki okufuuka ki kyateekeddwa okufuuka okitegeera bamuyise Fefe Bussi wo the smallest rapper akubye essuuti okusimbula abobusiketi bajja obusiketi bawano bajja yes all in for support to support the one and only smallest kiri kitya balina okitegeera wano tetuli kulima binyeebwa tetulikola ki tuli kubagamba nti no lunaku lwaddi 18 next week tugenda kuba Saturday tugenda kuba nga tuli ku Jahaz Pier nga we tuli fena tu support Fefe Bussi nga teri kulanga kulala kwonna banaona batu bolaba abaguddeyo they have come to support kulaga nti Fefe Bussi mwabiri byonna naye nga muli kiriya anti 18 teri agambayo Fefe Bussi hip hop ku Nalubaale okitegeera abona abaana bemulabye abali mu kusiketsi bakola biki bona bavuddeyo kujja kusupportinga omuntu ogu awan Fefe Bussi zonna ne taxi zemulaba buli gwe mulaba oba ali mu taxi oba ali ku bibye bazze kusupportinga Fefe Bussi tugamba kiri kimu nti buli kimu kiteekeddwa okukolebwa tugenda kubeerawo tugenda kukolebwa nga bwe kiteekeddwa okukolebwa tugudde wano tugende woyo ani abakana bwekiri Venga, Kiria. Soko nyonyolezi, wewe kwese muda. Eh.
kuwagira fefe busi oba agenda mu ddwaliro okuzaala agenda kuwagira fefe busi Wanji what's about I don't know who the coffee yaji bana togenda nnyo pola yabayo ukutame mukati kwekuchi kama wote kama ukuta mikono mama
okubalaba baganda bange mukama mulungi atukuumye okuba nga tukyaliwo okusisinkana leero nga tuteekateeka omukolo gwa FBM Fefe Mairapa. Mwenna tubaaniriza mu biti byammwe aba media tubaagala nnyo mutubeereddewo ebbanga ddene era temujjanga okwo mweyongera otubeererawo Fefe ewaffe era mwenna gye muli eyo mbakoowoola sijja kulandagga nga 18 ejje tuwagire Fefe wano ku jahazi tunyumirwemu ka hip hop ako ku nalubaale tunyumirwemu akantu ako. Nze ndi muwagizi wa hip hop ya music wange gwenyumirwa era ngenda kujja kwolwo nga fan nange ntuule ate nange malimba konkonemukko obuyimba buno nabuli bwe mumanyi. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti buli muntu waali Badman Gadget mulaba waali FBM waali King Mama wa ensi yonna weeri so gwali eyo manya otalabika ogenda kusubwa tiketi za fulumada zitundibwa osobola okukola order osobola okunoonya ku executive nekulaga direction ozifuna otya table yo reserving otya buli nteekateeka njibaddemu kyova ndi sure nti buli kimu weeni era buli kimu weekiri. Bannayuganda tubeegayiridde ate nga tubasaba ffe bammwe wemutuwagira muba mwewagidde ffe bayimbi bammwe simanyi oba mwanjakadde tufaanane nga ba Davido naye ffe bammwe be baffe Katonda be yabawa naye mulyagala tufaanane tutya ffe bayimbi Katonda be yabawa buli we mutuwagira nno booti muba muddizaako eri eggwanga era mbeegayirira baganda bange mujje tuwagire Fefe ku nga 18 ku weekend eyo tunyumirwe. Oliwaddemba okuba ekisaati kino ekyennamba oliwaddemba okuba kibiiki weya oliwaddemba okugira mu suuti kabebi nawe kamansula tuli ku biiki olunaku lugenda kuba luyitirivu mujje mu bungi wane wantu wagazi olita kugamba nti eyo kati bajjudde dda wano wagazi nnyo 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 stage makunale mugenda kulaba kye mutalabangako olunaku olwo mugenda kwewuunya ono omwana Fefe nti ateekateeka nze nange yankanze dda naawe jangu akangiremu daga abantu bajje tubakuba omuziki ate siffe tuludde okuyimbamuko ku kivulu ekizitowa mujje tubakonkonemukko kwanza. Nengo likiria. Okay. 18 ya munyonyo. Bennawe tubeeri. Mudalubaale. Ekitegere ekyo. Okitegeera? 18 tuweewa Febo kimanye. Ewe kiri 10 kuyingira bitwale.